Mbaniriza omukutu guno olulasange online TV olunaku olwaleero tuli wano Ekiti kino kitundu kiriko wano owetera atamanyi Kiti osobola okwetera Ematuga oluguudo we luli awo n'obuuza eno ewali oludda Kasangati era wewali n'oludda Kitakobwa. Tuli ba mukisa tusaliddwako ensiriba tutegeeza nti tuli ba mukisa nnyo olunaku olwaleero tusinkanye omulasangeyo omulala nga si mulala ye Mulwana Samuel Baker muzzukulu wa Gabunga Essagala Bwaya badde nsaba osooka bakubeko endaala nga okuba mu bisoko byaffe biri ebyabalasange mugundiire okyabijjukira omubala gw'ebulasange walasange mugundiire ekitundu atumbire fekale tubabire kalo basipayas balenga abalira abalire olugenda lukamujja kufuka waawo webale nnyo era awo kale kubanga akasukali aba nayo taba mutiitiisi oli kasuse aliwulidde nemwebe musa ate namutebi mwanyoko kisembo oyo naye mumpaka wabatiiririra bali bakwasunga mbalekere kale bambe mubejja kakitutte n'abantu bawo omukisa n'abalala mubaweeko batwaleko zenjagaliza tewayagaliza weewo bokka naye n'abalala nabaagaliza batwaleko wakikola mu mutima gw'Abaseguganda kati kyekyo kyesaategeere era nalinga neebuuza nti yiyi mbogeegumbye abadde aludde ng'awaga bw'ati kati mwebe musalita wampita mwebe musalita ino wampita era asanyuka nnyo okulaba nga nvudde mu nsi ate mubiru Robert omutya namuleka tuddira gumu mubiru kankirikirire kogwe mubiru ngeri gyaliwo mamba leka akukiikirire naye bagamba gwolekera abato bwegunyuma kale nagamba lwaki otambulidde ku bbali nga mudalizo ofuuse kalwanyamunta mulwanyanta bagamba mulwanyanta byakukwatako byakukawo nabyo yono Samuel Baker Mulwana owammwe gwe muwulize ennyo ku mukutu gwaffe guli ogw'ensonga olulasange era abalasange kakiko bagambayo awo ebitabo bino weebiri wadde ndoza tobirabangako nange wadde tonsinkanangako musomesa bino kyanyinza okugamba abalasange okusookera ddala ngenda kubeebaza okukuuma empisa weewaawo omukutu gwaffe guno banaye gwatandika dda naye banaye mwebale kukuuma mpisa buli ajjako akuuma empisa amazima kati kikubire mu ngalo kituufu ekyo tusangayo bantu boogera lulimi lulala bakola bitya mutabiikiriza edda twatanzanga okutanza tekukyaliwo gwokutanza ogenda okutanza kuba yegwe mutanza naye ennaku zino tokyatanza kwegamba kikulaze nti bazeemu nnyo bagenze beetegereza olulimi tebakyalutabulatabulamu luzungu naye nange ndabika nafuyeemu nafuyeemu kiki tunoonya gwe tugulira bitabo bino ebitabo waliwo effumbekero ly'ebisoko kino kya mitwalo 3 waliwo Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 abali ku online ate mwe mugenda waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri nakyo kya mitwalo 3 waliwo n'olulasangeye kya mitwalo 10 kino byonna ogenda kubibagulira nga bwe biri wano n'abantu abagula ebitabo ono ye Mulwana Samuel Baker mbogeegumbye nabusonazijeyo naye ng'atabidolotani mukukunuddeyo abadde ne wa Jjajja Esther oba ye Mama Esther ewa Esther ati mbadde neebuuza nti omuntu abeera ekavule ate mu Kiti anonyeyo ki owekavule tawooma awooma naye otambula bbiya obeera waliyo banywanyi ab'ekinywi oweka ate omunoonya n'obeerayo ng'omunoonya
wakule tutojimalao nonya wali batayi bakesta osanga mukirwanira oba mukirwana alimukiwongo esimu yolwegulegeno kukubira oli ludda wassemu muneno mikadde eyo yebusula newewunya na migeri gyotuseyo nga togitegeera oyo ye mulwana Samuel Baker mbogeegumbye emboozi ye tegwa malojja era fe tubeera twesunga nnyo okumusinkana okufaananako lukubirwa mavi bwe yeesunga akawango k'omu lugenzi owange twali tuli awo ng'oline mukyala Namatovu Yudaya wamusanga wa omulasange ye Namatovu musanga bundi eno wa nalya nalya Namatovu kwali ate abeera ddayinza obutabaako kwali wabula Namatovu wagatowala Namatovu yasente tikiyakubulirayoko ku bbiya nga ziizo Namatovu alina ssente naye Namatovu wasomesa ekintu kimu omuntu ne bwobanga olina ssente yagalanga banna ate weekuulira ate akumbadde saakamanya Namatovu yakubigulira ekyama ekyo nakyalako ewa Namatovu lumu olwo yankyaza omwana olwonze nafuna evidence yabantu balina ensimbi nalina amalala wali omanyi wamala naye ate byewalaba ewa Namatovu koye gwe Namatovu biga alina amanya watuukayo ewuwe wakyambya ddala mu maka nagenda ewuwe naye Namatovu Yudayo ina amaja wakolamu naye naye wakolamu asakolamu ate ku Namatovu kuyudawange ina amaja naye nga mukulu mulwana Baker owangalirawo ng'ogyeko kavule wakavule mbadde ndowooza nti wakajjayo omuzi obadde obuliddewo ebbanga lyonna lyonna bulijjo bwenkulaba obunyala amafuta g'ennyonyi bwe nze bulijjo manyi nti nno oli busukka nsalo busukka bizibu ewa Buganda wali Dubai mwaka ki guno waliyo wavayo mwaka guwedde era bwekiri obeera ng'omugogofu omumanyi nogenda kuddayo oli kwabo ffe aliko abo ffe tagenda kuddamu kutulekawo kati nze mulina mutale 10 kwatambaawo era nga balasangeye tujja kubakyalira mwenna tubalabe ate obwavu bwe bunnuma ngampaawo ŋŋenda omusibidde osiri mukukomera siri mukukomera badde nesunze nga mmanyi nti tuli naabukadde bonna naziba nezikwawo zirayo oba indonesia esebo nsabo nebalize ku balasangeye abalasangeye bambi waliwo abalasangeye abansuula omukono balina ettafayiri basuulayo bwe bategeera nti nno omusomesa ali mu kuzimba waliwo abaatoolera ddala yayo batiriiyo akasawo kasamiti kaabo abalasangeye abo banjawulo nnyo kumukutu kwe bayera bwe beemanyi baatoola walasangeye muna tulina mukulu Lwana Baker atanaba okusubscribinga ku mukulu gwaffe guyitibwa Olulasangeye gendayo subscribinga olikinga okomentinga osharinge ewa bano abalasangeye muna wadde okulira musomesa waffe kyemwakola kyabuzira nnyo mulimu abantu abamu nga balina naye nga tebaagala ddala abono beba bazira n'endeku munkwawo abakubbi abazira n'endeku kamukujji yazina n'endeku abasomesa wano ebyensonga nate mutukuka batemwagala ddala ate nga mugenda kufa mubireke wano byo bisigala era nga bwogambye bisigala waliwo omubejja Namukabya Sandra ali
US ali UK namukabya namuwulirako no namukabya oyo nondoza US namukabya namukabya ye yateekawo ebirabo ebyavujjirirwa mu nsi 5 Gomez yagula Gomez buli abasiitanyi buli omu yamugulira Gomez yamitwala 5 abasiitanyi abakyala ate abaami asinga namugulira ekanzu otegedde ensonga eyo Gomez zino teyaziba wabula yazitungisiza ddala n'okuzitungisa buli omu ayambala bwambazi era twabapimako omumbejja oyo ye namukaalya Sandra mama Bosa tukutumidde nnyo mama Bosa naye ate mwera bannaye kale okwagaliza kintu bale tulina emitima emirungi kale nze nava mu nsiitano nenjagaliza abantu kati omwebe musa tasobola nabitegeyandibaddira naye akwebaza nnyo kyogamba okubeerawo omwebe kwandibadire kumusuula wala tale wandimusudde tale kati mwebe ate singa takyali musiitano mwebe owulidde ndowooza singa gakaba gagomba bana bamubiru bati waliwo omulasange mulaba muyita Lubowa Alan oyo omulasange mupya olabika tomumanyi nnyo naye ngaate kumukuba okwabaako nnyo era y'omu ku basirisimbi abasirisimbi ndowooza obamanyi kati mukulu Lubowa Alan y'omu ku bo tulinayo omulasange Katongole Godfrey ali Australia ate nno oyo asinga obutanjagalira ddala Katongole Godfrey ampalala yaŋŋamba okuntwala wala okunnyigisa ennyonyi era kati ndi wano ku kyalo nnyo wala nti tannakinyigisa okwangabamulasangeri lwaki ototwala mu nnyonyi akantu kano wakatabuddemu walaki saakatakudde katukamalako walaki kamugoba oba tenasangiddwa nekawalaki mbadde sikimanyi obukodyo bwonna bwonna gw'obusuza Katongole Godfrey yakutuuma erinnya eryamboga egumbye ndowooza yaŋŋamba okuntwala ebyo nakati ndi wano mukyalo wala ti kukyalo kale olwotwala aweddeyo olinda kutwala lujuuju mukuluka ebyakugamba nanjwenge katamiira jjo byawedde emirimu atizuna okyantwala bwankoze magumba meereeri okyantwalawa ajja kukutwala oba oliawo ebisangizo byakugamba okoleko tonnabikola ajja kuntwala mukulu Katongole nkwegayirira ssebo n'amafuta genvuga mu motoka gambula olumu sina sente zigulabbiya wagi kale motoka wasalawo kugireka waka ngireka waka mpereza sente ngula amafuta tandika okweyagala nga bwe nali neeyagala naye nze nawulira mukyala Namatovu yagamba okuteekamu passport oba nawulira buli passport ogende tiketi mukyala Namatovu nawe nkubanja sente zange eza tiketi bwe nawulira basente zange eza tiketi wansuubiza nange nve ku kyalo kuneno mwe mbasanyusa nga musanaatamidde kyogamba ne Namatovu wagenderayo wali oliko entaba z'abakadde ndi eyo ndi mukulunda mbaata nambuzi waliwo kalikootera okubagamba tebajja okukakasa nti embaata lwaki ekoleki lwaki enyamba zalege etafuka ate embaata lwaki ekwekweya etambula ekwekweya kakati mukulu Lwanda Beka bwatyo ati badde nkubuuza nti mukyala Namatovu Yudaaya naye we wamusangira naye era wali otaddeko omumbejja Namaalwa ezitambula nga sitamidde musanga ntamidde ndowooza kisaba ekiku kye naalya oyaze nali ntamidde wali ogenda wa era mukyala Namatovu mundetwayo zikyabijjukiraokuddawo mokyabijjukira gwalolozolooza gwali olina muntu akugeeredde ali ntamidde bwatyo omulasange Lwanda Beka agambye ebyo mwayogerako ku lunaku olwo kati takyabijjukira byonna bimubijjukira sikyabijjukira nolwekyo Namatovu akola sente olina sente Namatovu ebimugagga kati bwe ziba nga nteekateeka za byankulaakulana alina kuddamu atoole akujjukize muddemu mutemu oluwenda buto Namatovu ampeeyo sente nomukulunda embaata ffe tulyenolero kabbuli abantu diruze baleetera abantu kulunda mbaata mbizzi simanyi embizzi okitunda emitwalo 5 embizzi nno yeerimu sente era omuntu akuleetera bizinensi ekwatagana bwetyo oyo ye oba olina okumwagala kubanga embizzi emu abantu bazitunda wano n'agitunda 8 n'agitunda 6
n'agitunda 7 n'agitunda 5 bwe batyo embiti ziri mu ssente omusomesa okwawukanako naawe nze okulunda simaya kulima ate ete enkuba yenetolagabondigawamba ate kubye kasooli wange awo nfunamu kyati nentunda switi wali ku sitesokweya nengenda awo nentunda kubanga kiba kyakagwirawo so ng'ate omuntu alimye ebbiringanya agenda kumuwamuka emyezi alyoka alaba engeri gyakungula kati musomesa bosa nze mbeera awo musimani nimebbiringanya myezi 3 bwe mbadde ngamba njagala simu ya Samusanga ya mitwalo 4 kati otunde yika ya bbiringanya mumpe simu emwe ya Samusanga sigenda kubirimayo kati webituuse wano mugenda kunyiigira bwere sijja kulima kati webituuse wano era ojuliridde kuddayo mu mawanga g'abazungu kubanga kuno okwaffe bwe kutaba kulima era kulunda siri mukomera ojja kuddayo nga tunaalaba okubanga omulasange yatuleseewo ate omulungi kakati nno amawulire genjagala okukuwa gano ndowooza gwesoose okugawa kubanga osanze olulasange twaluwandiisizza era lumanyiddwa mu mateeka olulasange abagiyita olulasange club olulasange club omumbejja nabati madino oyo alimanyiko okuba y'omu ku badirector ne mukyala Namatovu Yudaaya twawandiisiza olulasange yessebo obadde gakusoka mukwata kati amawulire oba gakukoze gatya oluvannyuma lwogawulira kubaga gwensoze okugamba abalasange badde nina bwiteeketetekedde okukibagambye naye mbasomoleddekokko kale bategeddeko abalasange mugundiire kitumbi atumbiire fenne embabire tubabire n'abalire abalire kale bazibalire zibalire n'olugembya lukalire enkalira zireetwe ebikaliro bikalire amakkalikali gagabulwe oluganda luwulirwe oluganda lusomewe bwe yasita olunnyo entoteka zizinze naye entoteka ziwoome ziwooma amabajaganye abawunga esami muwunge yongerizaako abawunga esami muwunge zakasiira akalina kale tetugenda kusukkawo nnyaawo emboozi ya mukulubike mu butuufu teggwa malojja ewooma okufaananako amakeera oba oluwombo lw'amakeera kale bwe balukuwa olina kutuula ngeri ya kikijjama oba okubutamira olaba engeri gy'otambuza ensonga naye nga yeewunyiza okusanga munnabusiro agambye yondo bulijjo munnabusiro yego omusomesa avaamu ebigambo ebyamakulu bwe bityo ebizimba eggwanga okyewunyiza ninga lwaki weewuunya ndi kasajja katono ate nange embeereyo yonsomeseza n'ebipositinga obipositinga obyongerayo ku Facebook nebagamba obijjawa nebagamba profesa obijjawa obagamba kimundi munnabusiro temumumanyi nebagamba mugende ku Lulasande ekituufu kyebalina okukola bagende era kyobola mbagamba musubscribinge ku mukutu Olulasange weguli ku TikTok nako kwetuli watulabera omumbejja ku TikTok ejjo omumbejja nawatti wewange epozi yeweewo kakati ati bw'omuliraana gw'obeera ofuuse sentalo mu Luganda tukuyita sentalo omusajja yenna aliraana omumbejja bassebo ne banyaba omumbejja tafumbirwa aliraanibwa kati omusajja teyeewana munnawasa omumbejja agamba nti naliraana omumbejja weesuneko oyo maama wange ndi mutabani we kati mubuufu obwo nze mba mutabani we ssebo ono sentalo kale abaaliraana bambejja nammwe tubatumidde naye namuliraana alina n'akazibu mbejja nawatti alina akazibu akazigo alina oyinza okuba toketegerezanga badde sigetegerezanga naye ndowooza mbejja nawatti nzija yonna gy'oli ne bw'onooba kifamba nzija ate nze ngenda okumuleeta kubanga nze mmanyiwo obulungi mmange wasula wawangaalira naye ajja kusanyuka nnyo era kati buno obubaka manyi bumutuuseeko yeewuunya agamba bannange weewange agenda kujja ajja tegeka oba nkoko oba sekoko oba mbaata kuba embaata azaagala nnyo nyama y'embaata naye nga Balasange enamu abalina ku ssente mumpe ku ssente bannaaye ndyeno bwakomuuzitaano ndi muwalagi mumpe ku ssente mukole ebyamakulu mwebasanyusa
kwebali mukulu Sengeto Fred Bikiza Newton webali Katongole Godfrey Kegi so zali badeza ezokunda bilire iyo Kegi namusinka nanga va Australia mpa musende zange nzinywemu bawala jimunywemu nganchali mulamu Yudaya azikwengo chali mulamu Yudaya wakola sene n'obulalo bwana bwaso mpayo yeko waliwo Kanyike muli weru Kanyike no yali kuno nze diru zenina za kulunda abatene bafuye kavuli musomesa Buyondo gwe Buyondo nzija nokuwagira bypass yerinayo mupira lino okubeera ke Kampala Kajaya Stephens Baruni secheri Antonde weli Antonde oyo lino musalako naye waliwo ne Sebala mu Kenneth mu birunsu buga kafuneyo gwenzibwa ogwa omugwe balungi city ngenda funayo myayi wa gwenzibwa ne bana baye mitolo janga gabi ngenda kugula mafuta mu motoka asaleke eri Antonde ogenda kumulumba ya Antonde ngenda kulumba ya Antonde gwe funayo omugwenzibwa omwati olumbe ya Antonde bansibulireko ebitabo bajjukize webiri bino bangaye munno agenda bibagulira bana bino ebitabo no sibimuli no sibimuli njino yakutimba mu nyumba netutambula nabyo ntino bimuli bitusanyusa bikule kituufu twabiwandika nga twagala babisome mubisome kituufu oya nange kale Uganda njiyo nange se watategeera bulungi omutabivu ola nange nfuna obudde n'ensomero toyizamuko ku maaso okolamba kati ate mwabalamu mubisome ini toli muntu togamba nti natategeera utegeera bulungi siba tutamidde naye ola nange nfuna wakati nkola kinebisa mutabivu tabagambwa kati budde ebigambo ebyamakulu byobabuulidde tosanga atatamira nga tasobola nakubibagamba abatatamira mubeera bulijjo mu nomo senseze zammwe n'ebintu by'amakulu olulimi kintu ky'amakulu kituufu mugule ebitabo musomesa kosa teyabyewandiikira bigula ago mazima mubigule mubisome mubiwa abaana muleke kubeera bakopi kituufu bino bya mitwalo 3 mubigule kituufu mubigule alaani kale tubasiibudde ambadde ne muzukulu gwa Gabonge Sagala bwaya mukulu mu Rwanda Samuel Beka mboge gumbye omulasange y'omugundi bato w'omugge batumidde nnyo omusanyufu nnyo yagumba mu bisaka oba mu mayuni kale bagamba nti bw'owoomerwa ensonzi tosula mu bisaalu kumba ate bw'owoomerwa amakeera toyiga bidaalimbo weewaawo kakati tugambe nti Ssaabasajja Kabaka akole ki awangaale maaso moogi weewaawo